Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njala muntagingira byokwerinda byonna buli mutendera okutuuka ku yosero tabaisoma mtono wa karechezo. Njala muntagingira Janet Kataha 7 Eri Tumwine, Pecos Kutesa, Felix Kuraije, bajeno mwenna njagala bataginge wano. Njala muntaginge kare kaihura karechezo muntagingire wano. Njala muntagingira chamano okto commission nemo muntere wano. In fact Uganda yonna buli amanyi tuli mu size tuli mu campaign za byabufuzi buli mutaginge wano. Kubanga eno information yayo tegenda balika chechimu. Atenchi manji lunyiti burenkola information abasajja bano bachusa tactics o bachusa enkola yawe bagenda okola mu ebintu bino olwaliro naye ndoza kino kye kigenda okubanga ekiramo kyange kyengendo bakolira olwaliro si kiramo tingenda kufa ekiramo kyengendo bakolira okubakubira tewe kyobo kuba telebite ekitangala mu bintu ebigenda okuddira mu nnaku mpawe kage isigaddeyo okulonda kubenga kutuukawo so kino kubanga kubagenda okubeera ekiramo kyange na babu buli kimu kyonna ekiri mu kiramo kino mukiwulirize bulungi mutegere biche bigenda maaso mulyoke mmanye biche bigenda mu nsi ebigenda bitambula so mumaze okuntagingira sero tubasira mtono wakale kizi muntagingire wano njala muntagingire okitibo brother Kyagulanyi center mbwa bakwali muntagingire nakachikoka konna katambuze emirimu njala tumalize nga tuliza video eno buli omu ono okoma okubanga ojiwuliriza otegere biche bigenda maaso mu Uganda. Ndoza njala tandika n'ekigula luggi kino video kuba tennaba njala tandika n'ekigula njala ntumidde nnyo ku bannayuganda abawuliriza oba banyumirwa akatundu kano bakitundu kino bakita ekigula luggi kibasesa nnyo nkimanyi ekigula luggi kino kibasesa naye mbatumiddeko mwenna abanyumirwa ekitundu kino eky'ekigula luggi mbatumiddeko so kansubire muri bulungi nange ndi bulungi newankubadde mulaba nsanyuse ne siri musanyufu nnyo kiri awo kubanga tetulina nnyo okulaga nnaku yaffe tuli banyiikaavu nnyo naye nga tulina okulaga obunyiikaavu waffe mu ngeri yonna eba esoboka. Njala tandika bwenti n'ekigula luggi kino. Olwaleero nfunye olukomo lw'essimu mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda naddala mu kibuga mu Kampala, Weppo, Wakiso, Ntebe ne Mukono. Nga ntegeezeddwako nti ab'ebitongole by'okwerinda abamu bajja mu ngoye eza bulijjo abamu bajjira ddala mu ngoye eza bulijjo naye nga abantu abatandise obbeetegereza kubanza ensomeseza bannayuganda okwetegereza abantu bambega abasirikale enneeyisa yaabwe endowooza yaabwe n'ebintu gye babikolamu. Nfunye information nti ab'ebitongole bino wammanga batandise okugula emipiira emikadde mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala nga bagigula mu bungi nnyo naye ng'ekigendererwa kyabwe tetukimanyi lwaki bagigula emipiira gino naye nga nze ekigendererwa kyabwe nkimanyi era ngenda kibanyonnyola. So ntumiddeko ku eso basemwayi directors mwenna abakola mu bitongole by'okwerinda sijja kulema kutumira ku bantu mwenna abakola mu safe houses zonna mu Uganda. Mbatumiddeko n'embebaza emirimu gy'okutunuulya bannayuganda baga nti saaya mwejja njero tumira mwenna abawandiisi yose tabasula bayateeka mu buli kitundu kyonna we muli nga muli ku screen ennene gaggadde nga muwandiika buli kigambo kyonna kyenjogedde mu video zemba nkoze mbatumiddeko nnyo era mbalaba muli awo mutandise okuwandiika notes mbatumidde bali mu eso semwayi wawe namba tumiddeko kuba bamanyi baba mulimu babagulya TV ene mu safe house mu state house CID headquarters ekibuli ekireka mu namba tumiddeko nawe muri mu nakoloruda mu namba tumiddeko bombo balaksizo nabo Uganda batumiddeko bamanyi baba emirimu gyo kuwandika notice na buli kigambo kyenjogera naye lwalo ngenda bawe mukira mugenda tegeera nti Uganda chechi ntandise bwenti nti ebitongole byatandise okugula emipiira gy'emmotoka emikadde information mujeme kitegeeza nti bano bagala kuzza akakodyo kabe kalike twali twakubedda nti batandika okutegeka obuvyo ne balooza nti abantu bagenda okukola obuvyo ekino twakitegedde emipiira mugigule mujja kufiira mugundiza mwe mujja kufiira mu firimu zammwe so ekino kikitegedde kubanga mwagala kikola neffe tumanyi bulungi nnyo ensonga yammwe ensonga endala y'ekigula luggi nfunya information nti NRM ate bamafias baayo naddala nga bakozesa abayaayi abasinga mu bitundu ebyenjawulo bya Kampala nabo bali mu kukozesa uniform za NOP empitirivu nnyo ze bagenda okukozesa nga bazikosa mu bayaaye nga bagenda ziwa abantu bonna abayaaye mu Kampala n'ebitundu ebisigadde ebya Mukono Ntebe okuba nti bagenda zikozesa mu kitundu nga tunaatira ebula akaseera mpawe kago kulonda batandika okugenda nga bamenya amaduuka g'abantu n'okwokya ebintu by'abantu okuloozesa nti abanufu bagenda okukola effujjo lino babamba akalulu ku lunaku olusembayo so namwe batumiddeko aba NRM abaguze uniform za NOP nga muzina muzinzo zikozesa ekikola ky'okutandika okubba abantu ekiro mulose nti NOP yekikola abantu ba NOP ekyo nato twakitegera mujja kikola namwe mbalamusizzaako namusizzaako ne ku basajja bayiso bonna n'aba CID mwebale nnyo mwebalire ddala abakyala n'abaami abakuba amasimu ne mukubira bannayuganda amasimu ne mutandika obbatiisatiisa bajje okubabuuza ebibuuzo procedures muzimanyi bulungi nnyo mwoyitamu okuyita omuntu ng'omwetaaga ogenda mu kkooti oba ogenda ku poliisi n'oggulawo omusango mula okugula omusango
n'omutumira nti omwetaaga ng'omaze okumulaga nti yazze omusango ABCD n'eno system y'okkubira abantu amasimu okubatiisatiisa simanyi tukwagala wano olina ebibuuzo by'okuddamu n'omubuuza nabu video voice note bwe nawulidde nga ndaba nti muli unprofessional mu kintu kye mukola. CID n'ebitunga ebirala bya poliisi muli unprofessional no mu kintu kye mukola. Ekisooka omuntu ajja kubuuza wajiwe namba yange y'essimu kyekibuuzo ekisooka. Akubuuze musango ki gw'onvunaana okunkubira essimu. Kyekibuuzo ekyokubiri. Ekibuuzo ekyokusatu. Mmwe mu Uganda mulowooza nti amateeka mugatwalira mu ngalo ng'ekkooti teziriiwo. Omulimu gwa poliisi n'ekkooti kyeki. Lwaki mwetumiinkiriza okukola emirimu gye tutateekeddwa kukola? Nammwe mbatumiddeko abasiyaija bakubira abantu amasimu naddala abantu banupo batiisatiisa nammwe mbatumiddeko ddyo. Ngenze mu maaso. Ekigula lujja ekira kikino. Yoseero tabasitwa mutano wakale kyezimanyi kwoli kuno. Oyina enteekateeka nyingi nnyo mu vidiyo ya leero. Njagala buli mwabeereko vidiyo eno mutisharinge vidiyo eno njagala buli muntu agibeereko. Oyina enteekateeka gy'otandise okukola okulaba nti weeremeza mu buyinza mu nsonga zino wammanga. Tuzza tugoberera bukyanga otandika amaserengeta ga Uganda ebigabo by'ogenda oyogera ng'obibuulira bannayuganda basangirwe ebisangibwa eyo mu bitundu by'oga nti wajazalibwa nga tesi wajazawalibwa n'ogamba nti togenda kukkiriza kuwayo buyinza nga tufunye muntu mutuufu agenda kuba ng'akuddira mu bigere. Mukulu ensonga zino tozoogedde lwaleero ate era tozoogedde jjo obadde tukimanyirunye tuyagala kuwaayo buyinza kubanga okimanye ekkooti y'ensi yonna ekulinze n'emisango mingi kulinze. Bino bye ku bya lubaala atali wammwe by'ogambye nti nno kubanga n'olwali mbadde mulaale okyogedde lunye bw'ogambye nti Mugisha muntu simanyane tosobola bwa buyinza mpaka ng'ofunye omuntu anasobola okutwala obuyinza. Mukulu mu information gye nina olwale mu meeting gye mwabaddemu ngenda kulambula lwaki toyagala kuwaayo buyinza ate ng'ojja bbuwaayo oyagala oba toyagala. Kubanga nze nasalawo ngenda ku exposinga n'akawale k'omuntu ako exposing kyesikola kimu siri kuvuma kubanga oli muntu mukulu onzaala n'ebintu by'oku exposinga I will expose you mu misango egiri nvuna nti mujja kubaamu kuvuma kubanga nze sivuma abavuma gye bali abamanyi okuwalevo nze mmanyi kuwa information yange n'entambula n'engenda. Kati Museveni ebintu bino wammanga obifuusiza campaign tools okuba nti ogaininga sympathy okuva mu public. One, okozesa police okulemesa abantu abakuvuganya okusingira da NUP okozesa SFC okutulugunya n'okutta abantu mu linnya eryokuba nti oprotecting abantu okuba nti batwakati kirwadde kya COVID ekyo nakyo kikozesa. Okozesa amagye ga military okutulugumya okutirigunya n'okkuba abantu mu Uganda okuba nti obatiisatiisa batiisibwe g'osobole okuyisawo ky'oyagala. Campaign tool ndala gyokozesa ye COVID-19 ogikozeseza nga tool kati kubanga okimanyi nti the mass gatherings ziyinza okutiisa n'okulaga international community nti okyalina support mba na Uganda so okozesa COVID-19 okuba nti okola ebintu bino. Tool okozesa Electoral Commission ne chairman waayo okuba nti akyalina buyinza mutabani w'omuhoozi Kanyarugaba yabuyina naawe okuba nti mukozesa ebintu by'okutiisatiisa n'okuyita bakandidate abalala bajje babeke ebibuuzo bye answering agagole mu kkubo okola ki otambula. So Electoral Commission otugimanyi ne campaign tool yo ogikozesa then ne ba RDC bonna ba Residence District Commission nabo bali obakozesa okuba nti ogenda kukola ebintu ebyo. Mu kino kyonna ogezaako nnyo okuba nti olemesa Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kubanga akola campaigns ze mu bitundu byonna eby'enjawulo. Nga maliriza ebikigula lugi njala kutumira ku Chief Justice omwami Winyi Ddolo ne bakumikwano gyo gyonna mukola mu kitongole ekiramuzi mwe bali balire ddala. Nabadde ndowooza bwe naba exposinze ku meeting gye mulina mu Mistil Hotel wali ensambya ey'okukola kye tuyita okuteekawo oba okuwa ensala ey'omusango bwe gunaaba ebivudde mu by'okulonda ne ndowooza nti mwatiddemu. Naye bwe ngenda ndaba engeri Museveni gy'abasizeemu ensigo ey'okuba temukyatya public temukyafa ku professionals zammwe era muvudde mu kikonfirming amawulire ga Uganda nti meeting bakasebeni kagenda kubera kannaku 3 ngira state yekasponsorinze nenze neebuuza banne Museveni yabafuira media mutwe munana nga muli munjaga muli muki mu abasajja bakulu abasoma professionalism ne musoma nti muli ba judge muli ba lawyers ne mutuko kuba mugenda tuuza seminar ya nnaku 3 okulaba engeri gye mugenda okukwata mu musango by'okulonda nga ne judgment mugina gegenda favoringa Museveni mwali ammereki. Kati naawe sigenda kulwawo nawe kutumbidde Chief Justice ne basajja banno mugende kusereza omusolo mutule mu chambers za mweza Mistil Hotel government agent to Museveni mukole emboozi za mweza mara ffe tujja balinda tubalinze n'olw'ensonga effe tubalindidde mugiya nnene. Kati nno wano video wenjagala etandikire. Consulate mukama February Kyagulanyi Ssentamu atuuse mu katundu mba kano kengendamu aka video okutambula oba etuuse. Njala tutandika bwenti. Ebyaddala bwe mbibagamba mulowooza nsaaga.
nababulidde ku masheke abagenda okufuna emmotoka zo bazifunye gye baziparkinze zitandise okubakuba eŋŋuumi naye munnange gabagamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe bamasheke nze nja bagamba wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un emmotoka zo bazibe mugende muzivuge ne mujja kubanga mwetyabidde akalimu obuwuka kubanga izi emmotoka zonna zirimu obutwa kati muvuge emmotoka zammwe nga bazibawadde okusirikira muganda mu Sheikh Nuhu Muzaata batte nga buli mugobawadde emmotoka wasazewo osirike Muzaata umulemirembe nga gomufunyemu emmotoka nga ne Uganda yo gogitunzeemu ekika ky'emmotoka kye bakuwadde naye nga nayo tokimanyi nti omuka gwogenda okusiza mu mmotoka eyo ogenda kuba osabutwa so nno mbatumiddeko mwenna abantu b'ekibuli abafunye emmotoka ezo nabakyazikaniramu nze mbabuulidde edduwa yammwe gye mbabuulidde mukama bakulembere mujja kufa temujja kutuuka gye mulaga awo nno nga sinatandika vidiyo eno butongole njala tegeeza eggwanga era n'okutegeeza ebitongole by'okwerinda eyo programu gye mulina ey'okutiisa n'okukwata bannayuganda abamu nga mubakwata nga tebalina misango mu gikomye nga sinatandika genda mu maaso njala bategeeza eggwanga lyonna nti omukyala gwe nkola ne ku peji yange gwe bayita Chloe Ntanzi oba gwe mmanyi nga Mama Kaduuka olwaleero ebitongole by'okwerinda ebya ISO ne CMI bivuddeyo ne birumba famire ye ne bikwatamu muganda omu ne bimutwala for questioning ne twebuuza etteeka lya Uganda lisoma litya etteeka lya Uganda lisoma bwe liti etteeka lya Uganda lisoma nti omuntu bw'abazizza omusango yekka gwe mulina okunoonya ne mukwata so si kwata famire member oba omwana oba mukyala we oba mukwano gwe etteeka bwe lityo bwe lisoma mulwokuba muli bawumba tuutu okusoma mulina kutono mulowooza nti okukwata omuntu ajja kwereeta ekyo kikyamu ne bwenviridde okunoonyeza ku mukyalo ono Croy nga nesi kyamufuna ku line ekiyinzika okuba nti naye baadde bamufuja omutwala okumuteeka mu kifo ekikyamu ekyokubanga mutulugunya so Manti Kaduuka amagye gamututte wepo ne muganda bamututte ndooza mu bitongole by'okwerinda babeeko encunya gye bamucunyamu ne banaamucunya oli mukyali mugumu nnyo nenjagadde kutegeeza public nti Kolowe Anti Kaduuka abeebyokwerinda bamututte era bamusanze mu maka ge onatwala muganda okubanga babatwala okubakunya ebibuuzo bateetegekedde naye ekyo ekintu mwandibadde mu kikomya ssemateeka alikkiriya nti bw'oba onoonya lumbuye so tonoonya ogibe baani bonna obakwata batulugunye kubanga eno social media abantu balaba video zino nyingi nnyo bwe mba namwe musobola okwekwata kuba mweziri so kwata omuntu olwokuba ali related okwata omuntu olwokuba mukwano gw'oli mumala biseera etteeka lirikkiriya bw'oba onoonya omuntu particularly gw'oba onoonya gw'oba okwata tokwata muntu mukwano gwe simanyi sengaawe mwannyinaze ebikyamu tebikola so obwo obutengo mu buveemu ntandise video etandise kwata olupapula n'ekkalaamu nabagambye nti obutwa bugenda mu maaso mu Uganda okubaweebwa Museveni nabagamba nti akola kye tuyita scientific genocide mu ngeri esoboka kubanga akimanyirunye nti bwe yakwata emundu okugenda eriwera okutta abantu abamu tebafuna bujulizi ne obujulizi obumu International Criminal Court gye buli essaazi ne bakozesa obutwa okutta bannayuganda naddala abantu abakulu mu society bannaddiini abanabyabufuzi ne ba business personals mu Uganda wetwogerera omwami ono business y'okubutwa yagiteekamu abantu abali underground mutategeera munono mwe muli mutabani we Muhoozi Kanyirugaba yali mu ddiiro eno yenga ye bwe yakwata ddiiro ne yagikwasa omukiise wa parliament y'omu Masakati g'omu Kampala Mohammed Nsireko yali mu ddiiro y'okuwa abantu obutwa waponga mulimu ne bapromoters babiri abamanyikiddwa kuno ku social media nga baasama bakolera NRM era w'omusanga ng'ayimiridde ewantu simanyi akola ki bali mu programu ya kutambuza butwa okuba nti babusiiga abantu n'okubawa bateekemu obutwa bafe era nembaga buli muntu yena agenda mu bbaala nga munywanya nnyo omwenge ebiseera bino mujja kunywa obutwa kubanga bajja bobawa project eno ya Muhoozi Kanyirugaba abantu bano okufa bafa mu ngeri nga benaga nti bwe banywa obutwa buno bubafuukira ng'abantu balina coronavirus Museveni kwe kulinnyisa namba ya coronavirus ng'ayagala kujjawo okulonda kubanga abatakyasobola kuba abantu masasi kyamu expose nga so obutwa buno babukozesa okulinnyisa ennamba y'abantu abafudde n'okuba nti buli muntu afa obutwa kati babaga nti afudde coronavirus mu koweri erimu abantu abakatuvaako bali abantu bangi nnyo naye waliwo mwannyinaffe eyafudde obutwa yabadde kansala bamuyita nakimu ono kandidate wa Nuupu yafudde n'omuntu omu abadde musajja mukulu businessman nga asangibwa mu bitundu by'empigi bamuyita Joseph Sebaggala ono ng'amanyiddwa ennyo nga tokiika nanyini tokiika hotel era nayo naweereddwa obutwa ono abadde nnyo omuwagizi wa People Power naweereddwa obutwa naye n'afa ne bamugamba nti wa COVID-19 n'omukyalo oli n'opukandidate ne baga nti wa COVID-19 kyo kyebaga nti bakozesa obutwa buno okulwesa abantu tebavudde COVID-19 nenfuna information endala nti abantu abagenda okuvisitinga bannaabwe makomera kyebasanzeyo kifumba mutuko bannayuganda bali makomera gye bavundira ne babafulumya ng'ebinyira ku makya nga bafudde nti kimenya mateeka munnayuganda omusiba nga talina kyaji egi zonna zo mu kyaji nze naye
omwami avudde yaŋŋambye nti abaana abalabyeko mu kkomera abatalina case files bali mu 10 naye nga balya ekibu kimu mu ssaawa 24 nkiddamu abaana bonna abavundira mu makomera ga Uganda n'abali mu safe house balya ekibu eki mu ssaawa 24 kitegeeza mu ssaawa 24 omuntu afune essuwaani emu ey'akawunga taddamu kulya mwe bali akanyigo bamwe balina ebirwadde byabwe ne bafa nga bafanga ebiwuka era buli ku makya bakera ofulumya abaana bo genda bazika mu mass graves nga ne prison teyogedde baana bano lwaki bafa ngenze maaso nga ngenda okutandika ngenda kusooka bategeeza bannayuganda musuubire kye tuyita omuggalo oguddako mu bbanga eritali lyewala nga tunaatera okuyingira mu kalulu oba nga akalulu bamaze okukalonda information gyenfunye nti Museveni agenda kukozesa ekirwadde kya COVID-19 okuba nti agenda kuddamu okusiba eggwanga nga tunatera okugenda mu kulonda obanga okulonda kwakagobwe kuti nga tebannalangirira kubanga kino akikoze lunye okuba nti atandise okukozesa amalwaliro okuba nti bapromotinga COVID-19 nga babeeraga ku TV ng'ate njala babuusa nti Museveni bwe yali akola enteekateeka ez'okuba nti balwalisa ekirwadde kya COVID-19 yaweebwa obuwumbi 8 obw'okugula masiki z'abannayuganda zonna masiki tebazigula se tebazibba Museveni ateekateeka ekisawe ky'ennambole okuteekamu abantu abalwadde ekirwadde kya COVID-19 eyo ddiru naye neefasede bazibba kati kivudde ddi okuba nti ate Mulago Referral Hospital ate yafuuse center eya COVID-19 nga buli abantu baleeta bazanya stand okuba nti balwadde ba COVID-19 ne bannamawulire okuba nti bazze okuba nti bakola emirimu gy'okukavalinga COVID-19 kino kyavudde ddi zino zonna stands yes I believe COVID-19 worldwide gyali ne mu Uganda jali ne rate mu Uganda kwali si rate Museveni kwalangirako COVID-19 that is the first information which is being used as a campaign tool to block Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nup and other opposition candidates to perform their duties in these campaigns come 2021 elections by 14th January. So NRM and Museveni they are using COVID-19 as a campaign tool to block Robert Kyagulanyi Ssentamu and to impose another lockdown to the country so that they can rig election without anyone interfering their plans. Ekyo kyonga nkimaze njagala genda ku stunt ezibadde zikolebwa naye sijja gendayo kangende exposing omusajja ono njagala mwetegereze bulungi nnyo okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandika ogathering mass rallies mu Northern Uganda state yafuna panic nabo opposition bafuna panic ne basindika retarded Kano Kizabe Kifeefe akome omurale asupportinge omusajja owa FDC still Kizabe Besigye abantu bamutuna kyamulinga esalambo eryense tebamwa audience n'aswala byagenda ebunyolo n'atokande bwakabaka obunyolo n'aswala kati bamuziza commission endala kwekudde bali atandika okulogojja ngabika mujjawe nti COVID-19 is real era fena tugenda kufa COVID fena mumule bulungi nyo video gyakoze it is a promotion kubanga no state mafia nabagamba in one meeting he made a mistake ekikambo kyamusobako mukamwa n'ayogera nti this boy Robert Kyagulanyi Ssentamu he had caused a lot of problem in our mission of taking over Uganda because we were at exactly 98% to fulfill the mission of taking over Uganda. So Robert Kyagulanyi Ssentamu is interfering with our mission. Kanshide mu Uganda. Omwami ono gumulabe lwalala gojjana ngalo gamujjawe. Richard Kano Kizabe Besigye. Yomukuba mafia ba state bibadde kosa emyaka 50 okuva na Uganda mbumbula. Business ze zikola mukazi wafuna emirimu egyebbeyi bafuna state okuva ebweru na buli kimba kikola nga n'abaana basomera mu masomero ga bbeyi. Ono kati bwe bamuzza okola campaign za mulemera nga tacha ina audience abantu bakyamutegeera. Kati bamuziza mu tteeke ly'okupromotinga COVID-19 basobole okuddamu okulokinga eggwanga. Muchina atandise atya mumulabe ze yakoze atasokola stand musima COVID-19 aliriyo era mungi nnyo fena tugenda kufuna COVID-19 sime bichi ngalogojjana nga tukimanyi bulungi nti ono sente zamuwereddwa atandika okupromotinga COVID-19 mugenda kulaba ne ba president candidate abamba atansokwe ku byemizimu tengenda kuva mu race mugenda kula abantu ba individual watansoga nti no okulonda bakuyise bakujjewo kubanga bo yesanyu lyabwe pressure yabayitiriddeko so Kano Kizabe Besigye tukumanyi bulungi nnyo ebintu byozanya COVID-19 ensi zibadde naye era COVID-19 agenda sigala nga siriimu nga buli omu amira eddagala n'oweweera n'obeera mpaka olunaku lw'onoofa bino ebintu byemuleeta ebyekisiro ga mugenda mukusazamu okulonda oba muteekondera lockdown muteeke eggwanga mu katebe kwate mwagala kuvaawo tukimanyi bulungi nnyo mission ya mwatidde Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku mission gyengenda otandika wano wammanga exactly ayabas ntandise bwe nti Ame Council eya Uganda
yatuula ku lunaku olw'omukaaga ku ssaawa 10 ku ssaawa mukaaga zennyini ez'emisana yaggwa ku ssaawa 12 ez'ekawungeezi. Ero amekanso yatuula mu State House e Nakasero mwe yatuula. Amekanso eno yalimu era mu bimanyi ba generals abasinga obungi mu Uganda ab'amagye. Mu amekanso eno yatuula yasalibwamu ebintu by'engendo babuulira ne bigenda bamenya omutima ne saagala mutye muwulize ebintu bino bulungi nnyo. Mu amekanso eno baatuula okusala entotto engeri gye bagenda okusigala mu buyinza era nga tebabuwaddeeyo. Abaatuula mu amekanso eno mwalimu omwami Felix Kuraije, mwalimu Museveni yekennyini Yosef Tabaisirwa mutanu wa Karekezi, mwalimu Pecos Kutesa, mwalimu Eritu Mwine, mwalimu Kahindo Otafire, mwalimu David Muhozi, mwalimu Muhozi Kanyerugaba, mwalimu Abel Kandiho ne Salimu Sale naye yali mu meeting eno ey'aba generals. Eyo meeting yatandika ku ssaawa mukaaga yaggwa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Abalimu bategeezezza n'abalala amanya gesobodde kuwanganya kuba amanya mangi nnyo. Meeting eyo bw'etuula ku ssaawa ezo biki baateesa? Bye baateesa engeri gye bagenda okulemesaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu okutandika okutambula eggwanga lyonna okuba nti aweza district 65 nga kino bagenda kikola nga bakyetaagisa okukikola kubanga baagalamu distracting okuba tasobola kufuna district ezo basobole omulemesa. Ekyo mukitegedde bulungi kibagambye era aleme kufuna bululu bugenda mutuusa mu ntebe y'aba president. Wait a minute. Musoke mulindeko. Wait a minute. Okay, tugende bus. Wait a minute. Okay. Mu meeting eno omulamwa gwali ki? Omulamwa gwali mu meeting yasooka eya amekanso. Omulamwa gwali tusobodde tutya okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu era tusigale mu bukulembeze. Omulamwa guno bwe gwaleetebwa Yoseri Tabaisirwa mutabani wa Karekezi yagamba buli omu eyali mu meeting eyo ku Saturday awe ekirowoozo kye okusinziira ku kirowoozo ku mulamwa oguleeteddwa. Mu bantu abaali bazze mu meeting eno omuntu eyasooka okuwa ekirowoozo kye yali Felix Kuraije. Yagamba bw'ati. Yagamba nti si kyangu nnyo essaazi lwe twogerera okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulesa emmere ewooma ku nsi kuno. Kubanga ensi etaddeko amaaso fenna. Bwe tukola ensobi ne tutta Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kuba tweyiye amanda mu mbugo ekitajja tubeerera kirungi eri abaana baffe n'abazzukulu wepo n'ebintu bye tukoleredde ebbanga okuba nti bigenda kusaanawo. Ne mu kikolwa kino kitukola kiyinza okuleetera bannaffe abamu okufuna obuzibu n'okufuna bye bayita singa tuba tukoze eki okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono lwamala okwogera ebigambo bye n'atuula wansi. Eyaddako okuwanika omukono yali omwami gwe bayita Pecos Kutesa. Pecos Kutesa ono mu bajjeno bonna bali mu Uganda y'omu ku bantu abatandika oba abaali 27 mu kulwana olutalo luno olwaleeta Yosef Tabaisirwa mutabani wa Karekezi. Naye newankubadde omulungi oba omubitabulako kamogo, Pecos Kutesa ono jeno emirimu gy'agikolera mu State House okusinga mwabalira ebintu bye. Musajja musirifu tayogera naye kyemumanyiko kyemukubye ensimbi si mwangu. Pecos Kutesa bwe yaweesa omukono ne bamuwa okwogera yagambye bw'ati. Yagambye ekirowoozo kye mulese kikyamu nnyo ekyokuleeta okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kikyamu nnyo era tukijjewo tekisobola kukkirizibwa. Nze mbadde nteesa ng'omuntu eggwanga gye tulijje wala nnyo n'emyaka gitugenzeeko. Tetwandibadde tetumala biseera mu kwagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ensi gye twalwanira okuleetamu emirembe tujja kuleka nga tugivuunise weponga ne bannaalumanya ne bassaalumanya baluguzeemu akaba. Yeffe kambuuze tunadda ludda wa kubanga ensi yonna etaddeko amaaso eba tusibyeko envumbo tugenda kuddukira ludda wa. Wadde tulina emmundu tulina buli kimu tulina amakomera tusobola kusiba Bannayuganda bonna baleka mu makomera kubanga naffe tujja kuba tuli mu kuddukadduka ensi tugireke nga tugitadde wansi. Pecos Kutesa ono bw'amala okwogera nga awadde ebirowoozo bye. Munnange ebirowoozo bye bwe byawuliddwa ababadde mu amekanso tebyabawoomedde. Pecos Kutesa ono yagenze maaso n'abulira bammemba be n'abagamba nti ekintu ky'okutta Robert Kyagulanyi nakyo era si kituufu.
si kituufu tukireke n'abagamba ati bannange nze kambabuulire omuntu yenna alina ekirowoozo ky'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe kwata emmundu ogende omupiikinge mu maka ge oba kulaali omugyeyo nga gwe omuntu omuleeta omukuba amasasi ensi ejjenoonye gwe ne famire nga kye nabagambako bwe nagamba Muhoozi Kanyirugaba bw'oba oyagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu genda omupiikinga nga gwe Muhoozi totuma muntu kubanga muyina emizimu emisaamo gye musamirira okuba nti mwokufa kw'abantu mukulabanga muzannyo nenkugamba genda okwate Kyagulanyi nga gwe omuntu Muhoozi omutte fe tunoonye gwe Muhoozi ne famire yo so si kudira bannayuganda betuwangadde emyaka 7 8 tutandika okwetemaatema olw'okuba nti batumye omuntu w'eggwanga erimu ogenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu Pecos Kutesa executive yabagambye kummwe oba Museveni oba Muhoozi kummwe kubeko omuntu agenda okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu amupiikinge oba amuteeke mu kisawo Nambole oba Nakivubo oba amukuba amasasi amuttenga ye fe ebikintu ne twagala kibeeramu kuba tetwagala kyagala kufuna buzibu Pecos Kutesa olwavudde waggulu Yose Lutabasirwa mutani wa Kalekezi n'anyooka mu kunyooka kuno n'amatu gaayiseemukko omukka ng'alaga obukambwe bw'alina eri abantu bano ebigabo byayogedde ebitamusanyusiza Museveni yagambye nti nze I will do it myself nja kyekolera mukyekolera mukitegeeza ky'abaategeezezza nti ye ajja kunoonya engeri y'okuttamu Robert Kyagulanyi Ssentamu amugyewo bawone pressure ebali mbuli maawa n'okuba nti batandise okutuula amatiiritiiri ng'abali ku buko kino kitegeeza ki kitegeeza nti First Family mukiwalindike bulungi kitegeeza nti First Family yeyina contract ey'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu okumumiza omusu okusinziira ku mission eyabadde ekoze eki etudde mu State House NAKACWA eya Ame Council meeting eno teyawedde olw'ensonga nti bayawukanye nga babigo abamu nga bagamba no ekyokutta tukijjewo naye ng'omukyala Janet Kembabazi Yoseri tibahabulwa Lutabayisirwa mutanu wa Kalekezi ne mutabani wabo omuguwa ensimbu atambula n'ebyayi mu mpale gwe bayita Muhoozi Kanyirugaba nga wepo ne kitaawe John Salimu Sale bagamba nti omusajja balina omutta before elections tezinnatuuka ero wansi gyendaga video egenda bakaabya naye mugume kubanga nze bino mbyogera ate sibirumamu tugenze mu maaso kati bwe mbaza ku breaking news gye nabawandiikidde nga ntandika video banga mbateerayo mutimbaga nti ngenda kujja eyo meeting y'amagye yawedde nyenze ku breaking news endala olunaku lwajjo lwabadde lwa Sunday ku ssaawa 8 zennyini ez'amalya g'ekyemisana oba essaawa 8 zennyini ez'amalya g'ekyemisana okutuukira ddala ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro wabaddewo olukuŋŋaana olwa kye tuyita meeting era mu State House e NAKACWA eno lino yatuuliddwamu aba First Family bokka be baatuddemu era nga bwe bamaze okwawukana ne bannaabwe bali baatuziza meeting yaabo bokka ya First Family yakujja Robert Kyagulanyi Ssentamu era bakkiriziganyiza bagenda mmujjawo batya enteekateeka egenda kubeera ki bagenda kukozesa ki wenjagala okwatira ekkalamu n'olupapula muwandiike ebintu bino wammanga ntandise bwe nti meeting yatudde olunaku lw'ejjo ku Sunday yatandise ssaawa 8 yawedde ssaawa 3 zennyini ez'ekiro era yatudde mu State House e NAKACWA nga yabadde mu First Family wenjogera First Family mubeeramu Janet Kembabazi gwe muyita Janet Museveni mwabaddemu Yose Lutabasirwa mutanu wa Kalekezi kennyini mwabaddemu Muhoozi Kanyirugaba mwabaddemu Salimu Sale n'abantu abalala ababaddemu ba Eritu Mwine baani kubanga family emu ababaddemu mu kye bayisizza kyo bagambye tebagenda kulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu kutuuka ngenda kuza omwezi 14 omwezi ogwa January 2020 balina okuba nga bamusse bagenda mutta batya lwaki bagenda mutta na biki bigenda omuttisa byenjagala wulireko wano bagambye mu nteekateeka namuteeka gye balina bagambye bagenda kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nzita yemu gye battamu abagenzi bano wammanga engeri gye battamu omugenzi Kawes Andrew Felix Kawes oba engeri gye battamu omugenzi mukwano gw'abangi Kirumira oba engeri gye battamu omugenzi Abiriga gye bagenda okukolamu yenkola yemu okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde bw'ensi eno ntandise bwe nti naye nno mu kino bwe badde bakikola wabaddewo okusika omuguwa mu ngeri gye bagenda okukolamu emirimu gino era na bizibu ki ebinaaba biboolekedde mu kukola emirimu gino okusika omuguwa ne obstacles ezabadde mu kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu zimanyi wano sooka osimbe wakati nkuzeeyo temwewuunya okutandika n'olunaku lw'enkya Yose Lutabasirwa agenda kuyisa ekiragiro nga kiva mu Uganda Communication Commission
n'emikutu gy'empuliziganya gyonna mu Uganda tebagenda kuddamu kukkiriza any live coverage egenda okukavaringa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bonna ba presidential candidates mu Uganda. Nkiddamu teweewuunya olunaku lw'enkya oba ennaku eziddako nga bayisizza ekiragiro ekiragira nti teri muntu yenna akkirizibwa kukola live coverage nga covering Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Facebook oba ku YouTube kigenda kuyita kubanga bagambye mujjukira omusajja gwe bagamba oli Stephen Kyalimpa mutabani wa Kalechezi mutabani wa Salimu Salegu yatta oluvanyuma lw'okulema okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bali tebannamusalako omutwe yagamba bwati mu recommendation yagamba mukama we nga tonnansalako omutwe batonnanzita nkimanyi omulimu gwannemye naye ekyannemesezza zaabadde kamera ezeetoolodde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba ne munasindika abatemu 10 still nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliko TV ezimukavalinga nga ziri online temusobola kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kamera zijja kuba zibalaba. Kati tumewuunya ewiiki eno oba okutandika n'enkya nga Uganda Communication Commission obe companies amasimu ez'empuliziganya oba ekitongole kya poliisi nga kitandise okugamba tekigenda kukkiriza live coverage yonna okuba nti egenda kumuntana Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okumukavaraginga olw'ensonga nti ono Stephen Kyalimpa gwe basalako omutwe ku Summit View nga muhoziko nnyini yakirimu yabagamba the obstacle was live coverages is covering Robert Kyagulanyi Ssentamu nti singa sizo bandibadde bamujjawo dda naye kyalina ekikulu tulu gyalina ye obstacle eya cameras eyo obstacle ngenze maaso ne bagamba Museveni kenyini agamba nti okay bwabanga obstacle nga kamera zezireso obuzibu buno ye alina engeri gyagenda okikolamu okula nti ajjawo Bobi Wine kubanga agenda kubanga omumpa embono gwe basirika okuma Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba lunye nti nze saasobola kujja Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti yaliko kamera ezakola ki ezali zinemesezza okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu era njala okwebaza mwenda abadde bakavaringa Bobi Wine timubale nnyo mubalire ddala era musigale nga mukola omulimu gwegumu. Recommendation omugenzi ono Stephen Kyalimpa yagikola nga tannasalwako mutwe nti ekyamulemesa okutta yali kamera. Kati tugenze ku Museveni kennyini ebigambo byali bimuvaamu nga bikawufu ng'omususa. Museveni yagambye bw'ati n'agamba ngenda kussa mu nkola ekiragiro namutaayika ekyokulabanga mpa ebiragiro okuyimiriza mbagirawo bonna abagenda okubanga bakola live coverages nga bakavaringa laale za Kyagulanyi n'entambula ne mmotoka monna mwamba abali kubanga bo basobola okukikola okuba nti bakola ebintu bino nga bwe baakola mu bitundu wammanga okuba nti Museveni ebintu ebimu yabiddukamu nga tebyaliko coverage kwekutta kuba yagambye mu lukiiko luno nti nga bwe nasobola okutta abantu eruwero tewaliwo coverage nasobola okukibuukako nensobola okutta abantu mu Northern Uganda nga neeyise ekkoni tewatali coverage nenkiyitako ne wensobodde okutta abantu abamu mu Kampala nga kamera tuzijjako data ne tumusangulako ne tugamba nti kamera zadde tezikola nga mukuli okutomera abaana ba people power wepo n'abantu abamu babadde bakubibwa masasi nga babaga balete data za kamera nga tebasobola zireta nga bamusanguddeko. So Museveni n'agamba nti agenda kulaba ng'akola ekisoboka okulanga kamera zonna eziri mu Kampala wakiso omukono wonna ne wana bagenze zigenda kubanga ziswikingiddwa off okujjako kamera ezigenda okusigala nga zifunctioninga ze kamera eziri mu maka aga Kyagulanyi Robert Ssentamu ze bateekawo omumonitoringa ne kamera zonna ez'oku street bagenda ziswikinga off. Kamera zonna ezibadde zikavaringa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula ku campaign trail nazo bagenda kuzirimitinga n'okuzigirako ddala okuba nti bagenda zikkiriza covering Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenze mu maaso. Kati emirimu gye bagabanye n'okuba nti bagenda okukola mission eno gye giriwa. Mu mutendera gwe gumu abantu bano bagabanye okukola emirimu gino mu bitundu bibiri. Mulimu group gye bayise group 1 ne group 1 ne group 2. Kati group 1 eyina omulimu gwayo ne group 2 eyina omulimu gwayo. Kati omulimu ogw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiddamu omulimu gw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu gwaweereddwa group 1 yegenda oguma ne jinga okumutta. Group egenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu eriho muhozi Kanyirugaba ne kare kyezikayihula. Bano bajja kubanga balina omulimu ogw'okusportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wanaaba anti nga bamaze okumutta mu bbanga lino okuva olwalwo wenjogeredde kuba meeting yabaddeyo jjo okutuuka olwananga bakoze ki basobodde omufuna. Eniyo group 1 eridingibwa muhozi Kanyirugaba
wepo ne Karekyezi Kayihura jukira abantu bona bafudde mu Uganda during the regime of Karekyezi ono kenyini yalina ebinja bya mafia ebitta ne bidduka nga bikozesa pichi katono goba wadde owa sporting director abenga sporting Kyagulanyi ono ye Muhoozi Kanyologaba asindika abatujjube bamalize omulimu guno ngenze maaso Kayihura ono alina ebibinja by'abantu byagenda okukozesa bano nga bassi abantu bano bava mu Congo abantu abalala bava mu kampu ezaffe eziri mu Uganda zibayita ez'abanyonyobubudamu ze tuyita refugee camps okuva mu Uganda bakozesa kyovola abantu babatta babula tebaddamu kulabika so Kayihura groups zagenda okukozesa mwe muli abagenda okuva e Congo wepo nabano ba refugee abali mu kampu z'aba refugee abamba Congo abamba Zaire abamba Burundi abamba Rwanda abagenda okubaga bakola omulimu guno okuba nti bakola omulimu gutuukiriza kati wano wali okulya n'okukomba essowaani okumala okumutta Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda kubeerawo group endala gye tuyita group B nkiddamu wagenda kubeerawo group B eno group B oba part 2 eri ebadde part 1 kati no part 2 oba group 2 erina omulimu gwayo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda omusportingira omutta balina okumakinga sure nti group 2 ejja egenda kubeera nearby ne group 1 nti bano olumala okutta bano bagenda kuttirawo umbulaga abadde mu kikolwa ekyokusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bano mugenda kubeera wakafulu abagenda okusanyawo obujulizi on spot so that police enoonyereza kubuzibwa emisango oba ejja ebizibiti ku crime scene gye tuyita forensics police oba ekitongole kiri mu police ekinoonya ebizibiti mu kifo ewawaziddwa omusango ekitongole ekyo mu police bakiyita kya forensics abamanyi oluzungu abamanyi ku detective ne investigations forensics ekitongole kibeera mu police ne maje kibeeramu nga kinoonyereza ku bizibiti ebiba ku crime scene kati mu group 2 eno egenda kubeeramu abakola abagenda okujjawo bano abasose mu group 1 okutta with immediate effect olumala okutta eno group 2 ejja kuba ina weeri nayo kenyine ekole counter attack eteba n'abantu with immediate effect mwe mugenda okubeera specialist mu kucyankalanya obujulizi n'okujja obujulizi bwonna obunaabulisigandwa ku kitundu ekyo nga muli n'abakafulu abajja okujja nga ba forensics okujjawo obujulizi bwonna obusaanyaawo zino group zombi zigenda kuba zimonitalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu wana abakola ki wana abaali ngenze maaso group 1 yo omulimu gwayo gwakusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yo group 2 yakuloozesa abantu abanaba bamaze okulaba ensasa geeyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusse naye ati n'abamusse babatiddewo bano bagenda ku pretendinga nga abategedde ku mission y'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu to counter attack the assassins n'okuba nti bajjawo okukola kye tuyita cover up okujja obujulizi bwonna obunaabeerawo n'okujjawo nti international community ebenga esobola okukola ki okuba nti ejja okunoonyereza n'okumanya Robert Ssentamu bamusse kino bagenda kiteka ku butujju bazze boogera nti waliwo terrorist group eyayingira Uganda beri mu Uganda abaanatera okujja okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu era bakiteeke nti baterrorist bajja Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bano abantu bagenda okukozesa tebali off record tebamanyiddwa kati mu bano mwe mugenda okubeera aba forensics bebagenda okuleeta okukola obuvuyo buno njagala mukube kye tuyita akaddanyuma mu birowoozo byammwe omugenzi Felix Kawese baamutta olunaku lwe bamutta mujjukira NTV ng'ekola okunoonyereza kye tuyita investigative journalism yaddayo n'enoonya ku crime scene ekugamba nti waliwo abapoliisi abajja immediate nga baakatta omugenzi Kawesi poliisi eno yajja ng'etandika okucyankalanya crime scene yonna nti poliisi yagenda okujja enoonyereza ebizibiti ebiri mu musango nga tekyasobola kufuna bujulizi n'ekitongole kya America ekikesi ekya CIA nayo kyagenda okujja ku crime scene nga tekyasobola kufuna obujulizi bulaga nti abatta be bano bamusse mu ngeri bweti bafudde mu saidi eno bakozeseza bisibwe biti ne CIA nayo yalemwa okujja okumanya bani abatta Philip Kawesi olw'ensonga akakodyo ke kamukano ke bakozesa mu kutta Kawesi ke bagenda okukozesa nti eno group 2 egenda kujja kusanya obujulizi buli bwonna nti international community ne bwenebezze ejja kuba tasobola kufuna bizibiti anti omutemu abayase bamusedda nga n'obujulizi bana ba forensics babujjewo dda okuba nti bagenda kujjawo obujulizi obwo
kati mu bantu bagenda kubanga bajjawo obujulizo obwo okuba nti basaanyizaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'abazungu abagule banajja bajja kuba tebabakkiriza kola ki kujja mu kintu kino. Kino nno we wava omulamwa guli Museveni we yagambye takyagala bazigwira bonna bannamawulire kujja mu Uganda kutaataaganya mirembe gye kubanga akimanyirunye nti mission gye balina mpanvu nnyo. Mugenda kutya omusajja ono wansi gendagendo wansi. Kati abantu nno abaweereddwa tasks zino bali wammanga. Task y'okugyawo obujulizi buno egenda kuba ng'ekulemberwamu omwami gwe bayita Sabiti Muzeeyi. Ono yagenda okuba ng'aliidinze gurupu eno ey'okugyawo obujulizi bwonna kye tuyita evidence ng'akoze ba specialist mu forensics mu kitongole kya poliisi. Mu gurupu 2 eno egenda kuba ng'eriidingibwa abassi bali bennyini ejja kuba eriidingibwa Muhoozi Kanyerugaba Weppone Eritu Mwine ne musajja waabwe Kale Kayihura. Ekyo bwe batyo bakipanze. Kati nyenze mu other options Museveni zalina in case assassination plot eno eflopinga nga bw'enjogedde olwaleero. Balina other option in case this assassination plot flops. Balina option endala yeruwa yino wano. Museveni amanyikiddwa nnyo lunye ng'omusajja omutinkuzi w'entalo mu East and Central Africa. Mujjukira nti ebiseera ebyo yagezaako nnyo okuba nti ateeka abayeekera mu bitundu by'e Sudan batandika okukuba emmundu bagezeeko kuleeta akacyankalo ntikikuba ne kifa. N'olwaleero enteekateeka ye mu meeting eno eri bw'eti. Yagambye ekya assassination bwe kigaana ayina option endala. Option endala yeruwa. Museveni ayina amagye mu Somalia. Museveni ayina amagye mu Congo, ayina amagye mu Central African Republic, ayina amagye e South Sudan, ayina amagye e Burundi, ayina amagye mu saidi z'ensi eziriraanya mu Central Africa, ayinawo amagye ge yateekayo mbuga kuuma mirembe. Naye nga amagye gano bagatwale for business purpose okuba galwana entalo ezitali zaffe era nga Uganda terina weefunira. Kati Museveni akimanyi bulungi nnyo nti we twogerera essaawa zino emmundu zonna ezigulirwa zonna emmundu bazijja mu Somalia ne bazitikka ne bazikomya mu Uganda era zizitukomya baba na Uganda kuba ne mu record kwa Wood Market eziriyo. Emmundu ezo nnyonyi z'emula bezikoma mu Uganda ne zigwa entebe ku kisaawe ziba zikomezaawo mundu okuva mu Somalia. Kati njala bategeeza nti Museveni kennyini mu lukwe olwakuba Nairobi mwe baakubira university ne bakuba ne mall eyali enene mu Kenya. Olukwe luno Museveni yalinamu ebitundu 7 ku buli 100 enteekateeka yagirina. Nga bwe yakwata bomu n'agikuba erugogo okulowoozesa international community nti Abasomali baamulumbye ba terrorist. No, it wasn't true. It was his plan because the Parliament of Uganda the Parliament of Uganda didn't accept to take our army to Somalia. But himself, he created his own path. That's why he created the bomb attack at Rugogo, Rugby ground, during the South African World Cup, which caused catastrophe. Uganda basigo bonyine bafa muno mwali Kabalagala omwali ne Rugogo n'ebitundu ebyo bakuba bomu inatwala amagye Somalia by force. Na kino ekyali Kenya to destabilize kati option ndajaalina mu kino agambye if this one fails alina kyagenda okukosa kitu to destabilize East and Central Africa. Bwa destabilizing East and Central Africa kitegeeza ki? Abazungu ayimirira lunye n'agamba mumpulize bulungi. Ayimirira lunye n'agamba nti nze njala kutereza Africa. Sisobola genda kati kubanga n'okutereza Africa. Naye mujjukire yo muntu asinga okudestabilizing East Africa ne Central ng'akola boma abanyanga ge. Kati kino akireeta okugamba nti abazungu olw'okuba bamuggyako ssente bamuggyeko ne support ate nga baali bamumanyi kinyo nti yayamba ku Africa oba bitundu bya Africa okubayo security kyovula bayinyumiriza mbunzenze kani ne mundu nze nina amagye nze manye ebizibu bya Africa nze nsobola controlling East and Central Africa security wise omuntu gwe muwagira tajja kusobola controlling security kubanga yayina amagye. Kati mukubeera n'amagye olwalira kimanyirunye nti Somalia America yaragidde okujja amagye gayo ku ground egenda gajjayo agenda sigalayo yekka n'amagye ga African Union. Kati bwasigalayo yekka nga amagye ga Africa gagundi Givudeyo aga America kikyagenda okukola. Museveni enteekateeka gy'alina yuno ya kudestabilizing East Africa okula nti ebeera destabilize abazungu bajje focus yaabwe ku kalulu kano bagiteeke ku insecurity egenda okubanga egudde mu East Africa.
nga ye kennyini yeetereddewo ebibinja by'abalumira mwoyo mu bitundu ndo wammanga bitandika okudestabilizinga gavumenti ezo n'okuba abantu bomu mu bitundu bino wammanga. Weebuuze nabagambako wano wentudde nasanga mu Somali nga ayina national identification ya Uganda nga ayina ne UPDF card emulaga nti wamagye nenga mu Somali. Weebuuze abasomali abali mu Uganda bonna abatendekebwa amagye bakola mulimu ki mu Uganda. Constitution ya Uganda yalangirira ddi nti ekkiriza omugwira yonna okujja okusavinga amagye ga Uganda okufuna ebyogera bya Uganda ng'ali magye. Kubanga abantu bateka commission zaabwe empanvu mutemuzimanyi. Kati mu kino Museveni takyali president, he is a militia and he is a dictator. So ayina ba militias be yategeka dda already. Ngawe mbaga nti ensi ezisinga obungi eziteekamu amagye. Kati musiza ayagala kudestabilizinga zino wano wammanga. Please, let me do this message in English so that it can be listened all over Africa. President Museveni, or Museveni Yoweri Tabaisirwa, the current leader of Uganda, he's in panic due to the pressure from the opposition, of Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine. Now Museveni, he knows it well that he's not going to win the coming elections. So he has a plan of assassinating his opponent, Robert Kyagulanyi Ssentamu, by using his machineries from different parts of Africa, mostly from South Sudan and Congo, and some refugees in those camps. So Museveni, he feels uncomfortable with Robert Kyagulanyi Ssentamu, so he decided to assassinate him. But in case the assassination fails, Museveni is planning to destabilize East and Central Africa so that all the international community focus on the security of these Great Lake regions, not elections. So in all those countries, Museveni planning to destabilize are as follows. One is Somalia. Second is Kenya. Third is Burundi, Rwanda, and Uganda inclusively. So soon or later, if you start witnessing the instability in the foreign countries, get to know those are all Museveni's mission to destabilize the Great regions so that he can implement his stay in power by blindfolding the international community. But the terrorists in the Great regions, they have again resumed their activities of destabilizing the Great Lake regions. But himself is the masterminder of all these terrorism acts in Somalia, Kenya, Burundi, Rwanda, and Uganda. Ndoza akoko kale bokasalamu nokasindikira East African community in case Somalia watendekayo obotandikayo obwegugungo nga bomu zivuga Museveni yaliyo. Kenya singa balumba Kenya mu kibuga kyonna batandika okubayo bomu Museveni yaliyo. Burundi batandika okubirayo bomu Museveni yakola ki yaliyo. Luwa Uganda yennyini batandika okuba ebintu bibyo okuba bomu n'okutiisatiisa abantu Museveni kennyini yaliyo. So ndoza mukiwulidde bulungi nnyo mission ya Yoweri Tabasirwa mutali wa Kalekezi kino agenda kikola okuyita international community nga UN ne United Nation ne America okuzza focus mu bitundu bino olw'okuba nti America teyagala kuwulira kintu kye bayita mutujju so nga ate omutujju kennyini ye Museveni. Ekyo mumpulidde bulungi. So wemuwulira nti Kenya bakubye bomu simanye Somalia bakoze eki Rwanda bitabuse Rwanda Kenya Burundi mumanye nti ono mumpembe mu meeting n'ebintu byalina bye bino kenyiri bya planning okukola ebintu bino ngenze wammanga nno. Mukola ebintu bino yensonga lwaki ye kennyini ageza nnyo okulaba nti akyusa obwongo obulikuba nti ensi ezisinga obungi zamuggyeko dda obuyambi n'okuggala ebyobugagga bye. Era kino ayagala nnyo okusiga amawanga ag'abazungu okuba nti gakomyawo obuyambi nti era gasobole okuba nga gamuyamba asigale mu bukulembeze olw'ensonga nti bwe kaba kalutajja kayitako. Era nga n'ensi ezisinga obungi zatandise okuwandika ebiwandiiko binnamuteeka nga ziyitayo abantu baazo mu nsi Uganda. Era nga bamaze mbaga nti embasi ezisinga obungi zatandise okugaba bannansi baazo vave mu Uganda ng'obudde bukyali. Era n'ekiwandiiko ekisembye okuyita ku mutimbagano kitegeezezza nti UN Security Council etegeezezza abakungu baakyo bonna abawangalya mu Uganda lya Uganda batandika okubinyuka mu nsonga bava mu ggwanga lya Uganda n'obuteesembeza ggwanga lya Uganda mpaka ng'ensi eteredde kulungi balina kye bawunyiriza ekitali kituufu.
ensonga lwaki Museveni yagoba bannamawulire ab'ensi endala kubanga akimanyi tasobola kukola bintu bino abannamawulire abazungu ne batanoonyereza kuzuula lwaki ebintu bino bibaddewo mu Uganda nga babikola. Ezo nno z'ensonga ezembawadde mu meeting ezabadde bbiri eya Security Council n'eya First Family. Kati mukulu nga nfundikira banga sinnafundikira njera tegeeza Yose yutabasira mutano wa Karekezi kuba manyi kuno ku video kwoli. Don't waste your time changing your security guards looking for Lumbuye. Don't dare. Totta bantu okubanga onoonya Lumbuye. Kino nato kitochikola. Security details zonna zaavunda dda tokyalina security. Just you are there for God's sake. Winyidolo Chief Justice gwokozesa okugenda okukola the premeditated judgment y'omusango gunajja singa nupwerebe waabi information twagifunye dda mwabawadde ssente bagende mu hoteli ya mukazi wali bakole batandika okufojalinga ebintu bijjajjement bagenda okukola twakitegedde. Gwe kennyini ogambe togenda kuwaayo buyinza. Ekyo kyeraga mu girasi lwatu tutoli willing kuwaayo buyinza. What is next? Here is my question. Stop pretending that you are peacemaker. Come openly to the public and announce that I'm a real dictator who doesn't want to wish to hand over power to civilian. Ogendo teko martial law. Tukimanye nti teri kuonona taxpayers money na kuba nti waliwo okulonda kubanga okulonda tokusobola. Okuva lwe yatandika ebyabufuzi mu 7 tolina laaka yabyabulwa tokasobola toyina laaka ekyo kiri ku likodi toyina laaka. Ne mukina n'ogenda mu nsiko sigwale wangudde akalulu wafuna omukulembeze ogu wafuna akalulu kamu n'ogenda mu nsiko okulwana mu kifo ky'okudya obuyinza obwesse mwogere yali awangudde ate gwe wasala bwetwala toyina laaka mu kalulu. Ekyokubiri Chairman of Commission Mukulu Simon Babakama, stop fooling Ugandans. At your age you are mature enough to make a decision. Every time you have been ordered by Muhoozi Kainerugaba to make wrongful decisions against the opposition leading member or candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, calling him or diverting him from his campaigns. Please look in those records which you have in your office. One former boss of EC, that is Stephen Beswere Akabwai, at one time came out publicly and informed him that please, if you don't remove military and police in the elections, I'm not going to conduct those elections. So, Stephen Beswere Akabwai wrote an application to High Court and ordered the immediate effect of stopping all the campaigns and electoral processes due to the involvement of military and police in those elections. We expect you, Mr. Simon Babakama, to do like the former EC boss, Stephen Akabwai. Exactly what he did, that's exactly we want us, or we want you to do. Petition the High Court to stop immediately the elections or to stop the involvement of police and military in these elections. Fail to do so, we don't expect any fruitful results from you, even to declare the winner, because we know you're working for this regime. You are intimidated, including all your travel documents. They are with Muhoozi Kainerugaba. Recently, like one month back, all your belongings like a farm and each and everything was destroyed by Muhoozi to show you that he's the one in control. And even on the nomination day, it's not you who nominated Museveni. It's Museveni himself and his son nominated his father. You were just there as a puppet. So please, look into those records in EC. Or ask anyone in EC who knows Stephen Beswere Akabwai. What he did, exactly was supposed to do that. But if not so, please, togeza niwe kubye emizimu ngoyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga EC yonga yo mwakola ensobi emubwete mwagana okufollowinga constitution ya Uganda ne muddira ennaku 9 ne muzifula ennaku 6. It was a wrong move. In court case gujja kubako kusinza. Secondly, isi buli mukulembeze yende yesimbawo ku kadi najja n'omuwa kadi n'omuga nti you are nominated. Yalina okufuna emmotoka eyowa president etali kabanga lya police. Emmotoka eyowa president.
ne mmotoka ey'amagye oba police emugoberera nga amagye gano gali assigned oba police eri assigned ku Uganda Electoral Commission. Nkiddamu police egoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu bakandidate bonna eri assigned ku Electoral Commission era erina ku reportinga ku Electoral Commission, not to the IGP, not to SFC, not to anybody else. Nkiddamu because EC, it is an independent body. Etasobola kuwabira oba etasobola kwebulugunya ku muntu yenna wona wamanga. One, tukitegeddeko lunye nti ssente zonna ezaali z'oggula emmotoka ez'obwa president buli candidate afune emmotoka ey'ekika kya V8 oba ekika kya Mitsubishi oba Land Cruiser, ezo ssente mwazirya. Tukitegeddeko nti buli presidential candidate yalina okufuna obukadde obutakkawa abukadde 3 okukozesa mu campaign. Kuno kwe kuli okuliisa abasirikale, okuteeka amafuta mu mmotoka, n'okuba nti aliisa abasirikale bano n'okuba nga amalako campaign ye. Njagala kubuuza campaign ziri ezaggwa ssente ze mwawa Besigye ne banne zaalagawa? Mu campaign ezaggwa emmotoka ze mwawa Besigye ne bannaabwe ne Museveni emmotoka ezo zaalagawa? Lwaki at this particular moment Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'amala osasula miliyoni za 2 ne munominatinga temwamuwa mmotoka ya bwa president eri luddawa? At this juncture, lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yeesimbyewo miliyoni 3 ze mwalina omuwa nga presidential candidate mwazimuwa, still mwamuggyako miliyoni 2? Whom are you fooling? Oyina okukola ekikolwa eki okukolinga back Robert Kyagulanyi Ssentamu ave mu campaign ze. Njala kubuuza ekibuuzo kimu. Simon Bebakama, do you know the cost of a single rally in Uganda? Do you know a cost of a single rally or a presidential single rally in Uganda? Just a mere single campaign rally. Omanyi sente ze costinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emmotoka eziwera 20. Alina abantu abawera 8 ku campaign trail ye. Abakavalinga, abatambula bagaba posters, abakola buli kimu, buli muntu olunaku ateekeddwa okuba nga spending bwako ekitono nnyo emitwalo 5 gya Uganda. Emmotoka emu eteekeddwa okuba nga enywa amafuta wakati w'emitwalo 5 ku kakadde. Ayina public address system eteekeddwa okuba nga ekyajingibwa 1.5 million Ugandan shillings per rally. Goli mu ntebe y'ozunza ozunza omutwe owandika opapulambu have someone due to come back. Do you know the cost of a single rally? I'm just asking Mr. Simon Bebakama. Gwene family yo oyina obwana 3 ne mukazi wo. You can't manage yourself. Niyo musajja managing eggwanga n'amanyiga rally number wait. A single rally ya presidential campaign olunaku emala Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati w'obukadde 20 ku 15 kubanga atambula district 3 per day. Kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okubakozesa obukadde wabutaka wansi wabukadde 10 olunaku. Kati gwo musamoninze otudde mu katebeko nenga records zoyina mu Electoral Commission zikulaga nti amagye tekakkirizibwa mu kulonda, police tekkirizibwa mu kuyinyiza muntu yenna. N'omusajja n'akuwandikira ebbaluwa mutulugunya gw'osaze okwemira mu ntebe kuba muhozi yakuwadde obuvunaanyizibwa omukubira essimu omuwandikire mbw ajje. Please behave. Gendo labe records ezisoma Besori Akabwai yawandikira kooti enkulu n'agigamba nti okulonda nsaba okulonda mu kuyimiriza with immediate effect. Museveni bwatajja police n'amagye byakulonda. Wanditunde mu files ezo nga precedence no wandikira high court no gigamba amagye ne police batevudde mu kulonda si kyayongedde kulonda nkuyimiriza with immediate effect, but you are there busy. Tomanyi na single rally ya bwa councillor sedes za spending kabale chairman no sifiri kabale chairman no sifiri ate presidential candidate. Tochimanyi. You are just paid. No tula unetula mukatebe. I've called him because he had break the COVID-19 rules. We know COVID is among the tools Museveni which is using to block Robert Kyagulanyi Ssentamu. And even the international community knows it right.
that Museveni is using COVID-19 as a campaign, as a blocking tool to Robert Kyagulanyi Ssentamu. And he fears that any time the international community is going to attack him. Kubanga bakimanyirunye tagenda kuwa buyinza kyogedde open the kulare ye Rwanda nagamba I'm not willing to give power to what? To civilians. So instead of organizing these fake elections, intimidating and using military, please vayo orangire military dekuli okulonda tekukyaliwo ndi dictator full time. Tumanye ekintu kyetudiringana nekadani kama phrasing that you are democratic ngate indirectly dictator. But let me tell you this, Mr. President. Yosaitiba habara utabaisula mtani wakareches. Never ever dream, plus your son and your wife, and about this mission and the meeting you had yesterday in the State House in Nakasero of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, because you don't know what you are calling for. You don't know what you are calling for. Chowaitira tochimanyi. Chowaitira tochimanyi. Kampe wete n'olubuto nenga chowaitira tochimanyi. Tolandi bakuwana mukulu. Chowaitira tochimanyi. Already muli half baked. You come afraid that you educated, but unfortunately at last we've discovered that Museveni and you entire cabinet, you are half baked. Okwata abantu mutebambadde mask, but the parliament passed 8 billion Ugandan shillings so that each and every Ugandan at least afuna single mask. No one yafuna mask, and you arrest them. Kusendeza bazomu omusoloze mwabba. Wandibadde okwatibwa ensonyi n'ogamba no. How can we tackle this issue without harming anyone? But right now, ogenda kulokenga eggwanga kubanga otya results elections. Ogenda kuleta insecurity mu Uganda kubanga muyine emmundu zibakuuma. Let me remind you this. Bw'oba ogobanga musajja muno lekanga mwezi n'akuzza. Abantu bangi Saddam bamusanga mu kituli nga yeekwese. N'omugenzi mukwano gwo nfanfe Muhammad Minyaro Gaddafi bamusanga mu kituli nga yeebisse. Kati sigwali mwembiro niko okuturuka kwonyini nozo kukitegera yuwe mbwenu. Sigwali mwembiro atambula ne toilet. At your age you move with the toilet. No emira ku media notandika ogamunza will crash you. Who am I going to crash? At your age? The reason as to why you are moving that toilet because you can't sustain to handle. You are safe. If in such a situation you've have handover power to civilians and you stay safe in your farms, but if you still resist, bagambe empulusukutu z'omusuta zigenda na muggo. Bino byonna emukoleredde ebbanga. Bigenda bafa togge nga temwina kye mukunguddemu ate nga temulidda mu Uganda mujja gifuluma nga nenda bugisi mufungize. Nga nfundikira video. Mu meeting zonna ezituula mwanyina Museveni gwe bayita Kajubiri eyafumbirwa mu Germany bufumbo ne mulima n'akomawo. Bwe yadda yagamba Muganda we. Na Muganda buli kimu tukifunye. Nembadde nkusaba. Twandibadde tuddira obukulembeze buno ne tubukwasa banna Uganda ffe ne tudde bbali ne tuwumula kubanga buli kimu tukifunye. Museveni yakyusiza mwanyina amaaso agamulaga nti I'm not interested in your nonsense. Jeno Kayinde otafire ne wankubadde yavaalu n'ayogera ebigambo bitakwatagana in several meetings y'omu ku bantu abadde bamugamba please tukuze tetulina we tugenda kuddukira. Let us sit on the round table with Noob Robert Kyagulanyi Ssentamu and all opposition leaders. We settle all our political differences so that we can live Uganda in peace but not in pieces. But simanyi lwaki ne yavudde ne kokola volongoto ngate mu meeting esinga obungi Kayinde otafira badde ali against assassination of Robert Kyagulanyi Ssentamu and resisting of handling power to Ugandans. Now Felix Kulaije in the same meeting yabaga ekintu kyekimu. Pecos
the most quiet general in Uganda, although he's a thief. Also, he came out publicly in the meeting. He said so. Era mbasabire bana babiri. Felix Kulaije ne Pecos Kutesa. Embera ni badenga tegena batambulya bulungi olwebigambo bino. Kat the most dangerous people abalemeddeko ku buyinza buno bagamba kamuwati metu tuwaye buyinza oba election wezi bateziriwo. Mulimu omukyala Janet Kembabazi, but the moment to talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu in the State House, omukyala n'aluma n'emba. Bangamba bw'abeera mu State House aluma n'emba. Ne bawulira nga n'omuto gwagala kumuva kubanga awulira erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira n'abagamba nti omukyala ono, she's so tribalistic to the extent he hates the Baganda. Herself, Janet Kembabazi, hates Baganda as a tribe. Nayenga omubuuza, who brought her in that State House? It was Baganda who fought in 1980 until 1986. And they lost each and everything of theirs for her to be in the State House. But when you mention any Chigenda name in State House, mbwalume mba nayagala okwefukira, nayagala okukola biki, kyovumulati publicly mudde munonye mu public domain wali ayogedde ekigambo Luganda nga ayogedde ekigambo Luganda tekiriiwo kuba yabagalunye nze saagala Baganda. But remember, eyakulwandira mu Luweero wali mu Sweden ng'oli Tanzania oli Nairobi oli kusendeza muwa musolo ng'abaana Abaganda, abaana Abasoga, abaana Abanyolo, abaana Abatoolo, abaana Abachi balwana okujja baleeta obuyinza mwotudde mu State House mwolumira emba ng'agaaya Big G n'amayirungi. Mukyala gwe wewumuzeeko bagamba ekisinga okuleeta obuzibu mu maka ebeera ndowooza ntono y'abakyala. Omukyala kasita abeera n'endowooza entono ng'obwongo bwa katuuni ebiseera ebisinga aviirako obuzibu mu famire. Era Robert Mugabe ebizibu byonna byamutuukako Mukama muwuze mirembe yali oyo mukyala. Right now bwe twogerera ebizibu ebiyinza okutuuka mu Uganda, the first suspect n'agenda okukozinga catastrophe, it is Janet Kembabazi. Kubanga one, he hates Robert Kyagulanyi Ssentamu, he hates Baganda. Njagala mugende mu public domain wonna mundeetera omukazi nga yogera olulimi Oluganda talwogeranko. Mundeetereko public domain yonna nga omukazi yali ayambadde ku kituyita boarding. There are so many cultural leaders and leaders who have been invited in Buganda functions, but oyo mukazi yagamba bawe, I can't put on the suit because I don't like. Nga mayibu ayogera n'akanula obuuso bwati. But I hate, I can't put. Era jira mbiteeteebye oba nabuno obusikati najja n'atuwako. Era ne galubindi aziteekako bwani nga nyeze no kapa isombe bitabu. Kireva kati zino atadde kwano galubindi bwati bwabeera. Oyo ye y'omu ku suspect. Owokubiri, Museveni himself akimanyirunye nti bwawayo buyinza ayinza okufuna obuzibu. Omuntu ye ali nkiyite ntya obsession oba obsessious gwe bayita Muhoozi Kanyarugaba ye ayagala kuprovinga ku kitaawe nti he is a man enough, he can kill Robert Kyagulanyi Ssentamu to sustain their prolonging leadership ne ku baana be bazaala. Kati bwe tuba tulina omwana ng'ali lunatic agw'ensimbu anywa omwenge ng'asala n'ebyayi mu mpale right now nga yagamba mu committee nti I must assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu to prove that I'm a man enough, tuba tuli ku buzibu. Kati jjukira nabagamba history ya family na jibaddemu ne bagamba Museveni ayina history y'obugubu eddalu nkiddamu. Maama omugenzi w'umula Mirembe Esther Kakonda yali mulalu. Taata Kayibanda Kareches naye yali mulalu. Omwana nembaga mu myaka gy'ensanvu awo yagwako eddalu. Ne bamutwala mu brigade ya Sofia for 2 years okumujjanjaba eddalu liwone. Kati bwe tuba nga tuyina maama yennyini eyita maama w'eggwanga Jendi Kataha Museveni nga takkiriza kuwa buyinza olw'okuba babbye eggwanga to the extent mineral resources ne mineral mines zonna mu Uganda zize. Amasomero gonna gali ku international level gage. Hotels za Acacia zani zonna zize. Balina hotels, balina beach, balina sente ku international banks. Kati yamanyi bw'avaamu, it's a problem. She's obsessed being in power and staying in power. Era babeera mu buliri amugamba
mu Lunyankole bwabwe aba mu Lunyarwanda bova mbuyinza nga bobimanyi then ne tuleeta Salimu Sale ono ye okuva le bamugoba mu nsi z'ebulayo kulinnya ennyonyi tayina watu wala wagenda genda investinze sente z'omusolo buli wamu kati naye awulira nti okuleka ebintu bino lwakiri abifiiramu kati abantu bano wammanga be balemesezza peaceful transition in Uganda. Janet Kataha Museveni Kanyerugaba Yoselu Tabasiro mtano wa Karekezi Muhozi Kanyerugaba Salimu Sale. These four creatures, they are the problem. Banabasiga deba eri tumwere liso moja. Who said that he can't see any kind of leadership in Jabra Chagulanyi Center? Let me ask you one simple question. Bwamwali mugenda musiko, who knew you? Tumwine. When you come out of bush, who knew you? Nobody. You are the only security minister worldwide who is disabled with one eye. You are security minister. Bwe singwali mu South Korea singaba kwa dembwa nezikulia. Kubati oli ne bosumagira ko musumagiza bali mu parliament akubira masase na akuli embwa nezikulia. Kati gwe minister muliko li mu nsi yonna omulema atwala security mu nsi yonna. Kati waga tosobola kulaba bukulembeze mu wandi mulabe ngo ine eriso limu. To focus on an object or to focus on any object, you must use your two working eyes. But unfortunately, you have a single eye. How dare you think that you can see any kind of leadership? Robert Chagulanyi said I'm using one eye. You know, teach you boka. Uina kubango ina masa abiri kacho ina limu. You can't see anything. Toina chosobola. Olokuba nti gwe ina obulwadde mutwe obokuba nti gwe mulina ebirowoozo byammwe ebyekyana ekitobe mwajja mbeera. That's why the reason as to why you are so different from all other people. Waita artist atasasula Uganda music atasasula Uganda gallery wajitwa n'ogiwamba. Waita artist the extent gwe mu nsi yonna artist ayina ennyumba nga wagizimba mu Queen Cakes form. Kubanga gwe mentality yakulaga nti bukyanga bakuzaala olinga musisi wa pani wa around takyuka. Kadebo amanya art nti bakolera mu Queen Cakes n'ennyumba n'ozimba mu form ya Queen Cakes. Obusisiro bwazimba ku billions and billions of money nga n'amaduuka gennyina gali compound ku bizibu by'amagulu meeru baba n'abayindi byonna mukazi wabirimu atunda furniture netasasula bizimbe bikati muwulira bwe muva mu Uganda mujja kuba muyina amabanja mangi nnyo tumwine osula kololo oyinza tuwa ekyapa ky'amayumba ago. Mumudiro busulwa munembuleta mu public kamba informing ekintu kimu inzo mulimu gwange mu nsingo koze ngumaze kwali kulabisa government ya Museveni okuva le yava mu nsiko okutuuka olwaleero n'okuzikuza banda Uganda obajjamu obutale mbadde mbeera buli kimu nemukiranga mukiramu mu formula kati oyo muyimbi yazze it was a stunt well arranged stunt ero bimutwala mu komera it's a stunt bagala kujjawo ki kuteeka kintu mu system tatabi. That is confusion. Iyo confusion. That is a stunt. Oli yafuna visa. Najja mu Uganda. Mwakwata for instance. Mwakwata Yvonne Chakachaka. Ssaabasajja Kabaka gwe yayita okujja ku mukolo gwe. Okumuyimbira ng'omwaka gugwako. Ne mugamba Yvonne Chakachaka yajja talina working visa. Yajja ku visitation visa. It was Charles Peter Mayiga Wasanya and the state mafias who disappointed his Majesty the Kabaka of Uganda and he stopped Yvonne Chakachaka from performing on the invitation of his Majesty the Kabaka of Uganda. Chakachaka na agenda mwachifula political. Right now, mwake nyini mwabade mudiru. Ereto esimanyo munayija esimanyi yani. Wachibo yatuse mu Uganda. Ya performance in cross-donga bantu bajjudde. Yabadde ina working visa, yabadde ina chi. In fact, yabadde ina visiting visa. Bwe mwakwata Chakachaka nga talina working visa nono bandibadde mukwata. Okitegera? Era no mwakuta omuntu omugira mateeka g'omuntu omugwira bemba mugenda omukwata. Musooka ku informinga ku kitebe ky'ekyensi Nigeria ina embassy wano. Nigeria mwaji informinzeeko nti omuntu wammwe yazze wano performinga mbukyamu waliwo simanyi mmwe protocols muzitambuza tosobola kukwata foreign national
nga tomaze kumanya kiki yazze kola totegezeza kitebe kye nti omuntu wamakoze musango bwe guti era naye mutute mumulaze kubanga mutute mukumi tumanyi bwabanga ddula lwali Tanzania mwamugulira amakai ne mmotoka every month agenda ku shopping kati mutugamba mutya mu Nigeria mukutte mutwale mutute mukomera whom are you fooling? If Dularu eyata jeno kazini ali Tanzania mwamuwasira mumugulira amaka ku beach ali mukulya sente kati no Nigeria go matukodemo ya COVID-19 musime musirwa na mwagala kulokenga gwanga mbitobe kisiru mukute mutute mukomera weya mu Uganda njagala mujagala mugula amaso mu Uganda police ki enyirirange ebifana ibataddeyo mbaba mutute ko police ekibuye police yekibuye njimanyi in and out ne ku reception ko nyini botuko balinga batemerayo bikajjo ku reception yekibuye mulabe ebifana ebagamba bamutute ko police yekibuye baye katwe teri police mu Uganda erina reception eringeze entebe wezabadde yabadde makaga muntu omu agaba kuba bemukuna no dirizamu ngojeko naguru ndowooza teri police mu Uganda na reception adefanda bwetyo police it was a diversion and still is a diversion mwagala kulokengera ko gwanga muwaza COVID-19 muleta buli omulumumba jere olubuto lumulingente ensaka yamalwa musimanyi COVID aluma alinga omuliro bakuonyeza ddagala kimama. We don't have any vaccine in Uganda. Bakuonyeza ddagala ki? Ddagala ki lyakuonyeza? The problem is, you think that Ugandans we are dense and we are still backwards. Like the way how you found us in 1980s. Right now, social media to the people they can ask questions. And people know exactly what is taking place in Uganda. Katulaba muteke kintu ku social media munaga wano waliwo ekikyam kino si kituufu ogwali omulimu gwange. And I'm proud of it. Gwali omulimu gwange. Kuzukusa bana Uganda kubuuza why, what and where. Chovula muteke baga enanga kati wafuuka nanga oli ndongo byogera si bituufu. That was my work. And that was my responsibility to wake up all Ugandans, including the security personnel. You don't have a right to arrest any Ugandan without a court order or any police reference. That's the fact. And any police officers who commit a crime of arresting anyone without any evidence, you commit a crime because totekedwa kwata muntu nga toyina bujulizi bulaga nti alina n'omusango. Tekitekeddwa. Obisanga mu Uganda bokka. Nibakwata ebintu by'ekisiru bakutwala. Owa police ojja okukwata omuntu mutayina mask. Soka webuuze 80 billions ezayisibwa parliament ogulya mu Uganda mask sente zalagawa. Ne batulaga ne factory nga zikola masks ne tuzirambula zalagawa. Ne batulaga radio nga bagustade oseriza billions and billions omono ogula TV sente zalagawa. Ne batulaga sente za radio sente za buli muzadde afune radio ezo sente zalagawa. Embera kati mugenda kugala eggwanga. Bamugenda okugala eggwanga tugenda mu Christmas season. Bana Uganda tebakola. Amasanyalaze gago mwaga kyusiza biru nago mwatandise okugabbira mu Uganda mugenda mu bampaka di. Retired Kano Chiza Besije, this is my last message to you. Please, you a grown-up man. You've played your role, but please zip up your mouth and stay where you are. You are among the people who are waiting to answer some few questions. Against the humanity. You've been there playing tit for tat against Ugandans. Right now, you came out pretending or preaching or promoting COVID-19 because you were given money. And we know soon or later, Museveni is planning to lock the country, to lock again the country, because you are in the same track with Museveni. Day and night you call each other to plan how to stay in power. Day and night you plan to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Remember, I know it. If the public doesn't know, me, I myself, I know that among the people
who are in plan of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu, opposition has 60% of the plan. Then the government has 40%, but all these people, the 40 and the 60, they are together. That's what makes 100%. So Besigye and the other opposition leaders in Uganda, you have 60% chances of assassinating Robert Kyagulanyi Ssentamu. The 40 are with the government, but if you add the 40 and 60, it's 100 because you are working together. At one time, you were in a certain meeting, you uttered a certain word, which confused me up right now. Wagamba. Ono mulenzi Kyagulanyi ate kati atuletedde ebizibu. Mission yaffe y'okutwala Uganda ebadde bulako 2%. Kati atazza biyingiddemu yefudde wa kabi tumukolere ki? That means you are among these people oba planning okufuga Uganda no gitwala. Someone webakama before you invite Robert Kyagulanyi Ssentamu tunda mu record mu office mwoli kole Stephen Besore akaboye ki yakola nayimiriza okulonda ngalagidde high court egambe mu 7 ajama jene police mbyakalu if not so yaita agenda kwatukola byakulwa byaki byakuteeka byakulonda kati nawe ekintu kimchiche wandikoze wandi badde wandikira high court no gitegeeza eragire mu 7 ajja police n'amajje no kublocking Robert Kyagulanyi Ssentamu mwaka mule salaries 27 nkugambye ekirale costs around. Oh, let me give you the brief calculation. A single day for Robert Kyagulanyi Ssentamu, it costs around 100 million. Mwaka mufiriza 27 laris. That is how much. Mwaka mufiriza 27 laris. That is how much. If a day Robert Kyagulanyi Ssentamu can spend 100 millions, Gwolia omuntebe weewuba ne fani zikuyitako odde n'odderi omulisereza muwa musolo ofuwa bw'omala dewo ne muli ekyeggulo Kyagulanyi Ssentamu asula ku kkubo bwali osuzeko ku kkubo n'abaana b'abantu bonna nga bali mu kitoogo ensolo zisobola obbalya gw'oliwo oli mbuliri ofuwa olaba TV omwana w'omuntu ali mu nsiko mutadde babega tagenda ne mu maaso tagenda bali mu kitoogo singa ensolo zibasango ne zibalya mugenda bagamba ki bale mukama abantu 13 ampeera musule bulungi mwera basijja kulwawo nnyo nakubamalira data wammwe mwe bale kuntambulirako naye nga mukimanye nti soon or later bwabajja ko social media ye mission ejja kuba etandise okutambula naye deya mwasasine Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kutegeera. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.